Inside Story Uganda, real source of political updates. Kubanga balina platforms nyingi basobola okulwezing ensonga ezo babaguze kati bonoonya abasajja kuba abo baani balina amayumba baguze police baguze bali abapoliisi baguze akakiiko twasiira relevant question waliwo ekintu kitulina nti when we go to the president I used to ask him the relevant questions ebiriwo mu ggwanga yes to create relevance and forget other issues. Tuyinza kubuuza bwemugenda era bwe baali bajja mu 96 twasangamu ebibuuzo byabwe mu ntebe n'embiyuza mbo tubabuuliza ebyabwe you were stupid buli lupapula lujja ne headline ya you cannot where is the policeman uchola we hear there is a sack in the police sekikubina kana kokoanga balakwata nekokonga ataka kya kupaka siku naye kirungi bavuddeyo bamaze ndoza bo kwetereza nti tebenyigira mu bikolobero babateekako ya polisi baje babuuziza anti sakutali mu bikolobero yali bagala invest nkugambye what pains the police is the welfare. What has angered the police, welfare. Especially in Kampala, there are two issues. Musambia barracks operation yaka bagenda okudda yeka nga masenyezi bagajjeeko bakazi bawe bachika tabali amase you would ochola so they would look into the welfare of the police. Yes it was a wastage of time. They had been both bachiwulidde bulungi tuli ku independence. What shaped Uganda's independence? Although the Lancaster Conference was regarded as a constitutional making process, the real issue was that the British wanted to get married and remain virgins at the same time. This would be practically impossible because avoiding an engagement in sex would in turn leave the marriage hanging in balance. The British had a policy of leaving time bombs in their former colonies. Abantu kibatamanyi independence yaffe sife twali tujagala. In fact, it is only in Uganda where the natives had to be, where the British government enacted a law to force the natives to vote for elections. They were forced. But in Uganda, they tebagala independence. Era nina akatabo ka musize wange bagamba ti omuzungu agenda n'ekisaaki because by 1928 the Governor Crawford yasolvinga problems of agitation over land. Yajjawo obusuulu n'envujjo nateeka singi 8 nabaga nti nobody asobola okuba omusenze mu kibanja kye and as a result cotton production in Buganda increased tenfold kubanga osobola bali balimi pamba atusinga. 2 Governor Crawford recalled Baganda chiefs from other areas the symbol of the British colonialism. They told the Bakonjo and the Batolo we are fighting in the Kulato. Why? Babagamba mbu Abakonjo babunye ebyennyanja. Kakati once the governor solved all of these problems balabanga bafunye independence. Tewali agitation ya independence. Musazi bwe yajja the British reformed all what Musazi was standing for. The National Congress here. Never. He stood for the return of Mutesa nga byonna bimuweddeko. Kakati ono Kamya Agustino yali mubbi. Is a fake bamwana omudali bano. Mbu yakola movement. Yagendanga mu bayindi nabbayo ebintu ate n'abitunda. Aganya abayindi ogula tebe bimuguza. Ekikazi kyenkata ne kimugwamu. That's why we don't have an independent hero in Uganda. When the country looks for heroes, equally ones. Musazi mukula. Ekanyanga bayina Kenyatta. Professor Lule. Wantu tulina. Bamugamba yali minister Kamas. Ne bamugamba twagala ufoke president wa Uganda. He was groomed. Yazimbaga amayumba. He was talking to the Kampala minister. Ne mugamba nti amayumba kola bawo ne Museveni bamusajjanga wembiri mu 70s. Lule yagazimba. Bumba mukola paka mugalekewo for historical reasons. Lule yali minister wa Kamas. Nga gubagala kuwa obuyinza.
Lule n'agenda ebutambala it was required ti omuntu yenna agenda okufuuka president asooka kuba waabwe maitenishi atuuka ewaabwe obusajja bwebutambala nemukubanga gy'amavundu wakyuka mu ddiini gwe iwe set out olimu lutadi Lule yava yadduka obate bwategeera nti Lule bamufubutudde ewaabwe obate yajjira mu legiko by election in the legiko najja bote zireka maana kati bwatuuka mu legiko yavumanga nnyo Abaganda nti nja bagolola ettumba bwe ndikwata ku power njagolola Abaganda ettumba ekyoni bwe baali balonda Muteesa nga president yagaana yagamba oisobola muwakano yagaana okulonda Muteesa mu palamenti muganda wantu woli bo baali bagiriddaani bagibalidde nadyope kati Muteesa asoma manya obota asoma erinnya lya Muteesa ceremonial president nadyope yamukwatirawo ebitogi what did we agree on obota namugamba don't kill me create the job for the vice president. The vice president slot was created under pressure. Under pressure. Nadio pakute oboti. Abayipisi bali bagalundi. Page 4 changa. Kagale nkugamba. And what the Mengo people did not understand the Ugandans drew far from them. During the Second World War, America was not interested in the European war. Yari yakala Germany bama wanga gonna gaddeyo egasi. You read the Minority Doctrine and how America became a superpower. America's finance Hitler. Abangeza libagamba France, why you talk about Versailles settlement? Nashujita. Nga America strategy yayo kubabulayo gwe kutaka. Mama we. Botoka mu Second World War nga Germany nzinzeko Britain. Churchill n'agamba nasaba obuyambi mu America. Roosevelt namga jangu mu America. Ayo Roosevelt yaite mutyamu Churchill namga sijja kujja mu America. Nawe ndekera mwaka obuntu. Efwanga nakufuka kabanga dira the productive people. Kale katutule mu international waters mu Pacific. They sat on a mare in the Pacific. The same spot where Kabila sat nga yogera negundi ono yaliwo. Uganda gave him enyonyi a presidential jet ono yaliwo Kabila nga tesa ne Mobutu. South Africa provided a mare in the same spot. Kati Roosevelt n'agamba for kuyingira mu Second World War tetugenda power send tugenda power byakulwanyisa American weapons. Two, immediate after the war muwama wanga kamubwetwaze it was conditional because the European obadde chafaye chewunye santi ya America yatuka kisana netula ku Bungereza kumfete na Bungereza ina kufuna buyambi kwa America Japan bwe babulira nti bano batudde mu Pacific Japan lerumba Pearl Harbor ne bomwalo gwabo baba isabu binyera paka na kati bachagukabira era president wa America yagamba we should not fear to negotiate but we cannot negotiate under fear. Japan yeretera obuzibu America kwe kujikuba. America teyali interested. So ngate strategy ya Japan yali nnonjo kusoka kubanga yabakwata awaluma. Britain bali bamaze jigamba. Kubanga byakoze byalinga ku Pearl Harbor byone byamaze. As a condition to access the European Bank of Reconstruction which turned into World Bank. Kati abemeko bali tebakimanyi. Tibungereza eyagala kuwa mawanga gayo bwetwaza America ejiwe sente. It was one of the conditionalities between Roosevelt and Churchill. Bano bali tebakitegeera. Kakati kugamba nti bamusazi tebalina capacity kutegera bintu ebyo. Yali wagulu nabo naye bano bamayiga bano tukenda mayiga ne tukwala bimaleto ne tubaina we bekwasiza bayigirize babimanyi. Nogamba nti ettaka lyo nali akabaka nti company ye ne mutabani we ebyafu ebyabaganda baganda we divided the property. Maira akenda kafe in interest olivyo ogera musajja kuba makubu yolivyo ogera in interest je twatula tuweka baka ettaka lyo abaganda olivyo ogera ani alire kumbi ani tamali mirundi twagala tulabe Mayiga bwe yatandikira nabi afunye additional byaffe. Mayiga talifana kajiko muntu kiwala bitajja kuzikibwa ku ttaka lya Buganda ono mayanja ono ali kuliko ate basobola muwakanya bamutya abantu bamwesunga nnyo nga balinze okola kyakola etoza atandise kugamba nti Abangereza they like leaving important issues hanging or unresolved. More importantly, granting independence to former colonies was conditionally imposed by America for its assistance through the Marshall Plan.
secretary of state b'Amerika bali babiri Manoli eyalagira doctrine yagamba nti Latin America yonna yafa France aniyo bava mu Latin America that's the Manoli doctrine kati ono Maaso George Maaso yaleeta rehabilitation of Europe nabaga nti mmwe mugende mu amawanga obwetwaze mujje tubawe ssente nga bwe balagira Museveni salaka abakozi enrichment ejje tukuwe ssente twagenda nkutulamu June the Paris conference every June bwe babakola bano muzungu takyukangako ng'oli mwavu tayagala kumanya papa yagenda neyepangira papa John Paul neyepangira ku America nti manye ku Israeli bakuba kereziya ne bagisanyawo mu America nti bakwata obwana obuto kati France bwe yabepangidde kombo America bakoze ne Bungereza kayote limu bakubye kereziya ijja kuggalawo kisoboka tewakirabye nakirabye naye nga kisoboka bafaza obwana bwe bakakwata omanyi nti batuba kereziya bajuba mu America papa nakanti buli faza afukamirira abantu abetondere nga buli faza asoma misa yetu bali abasajja banyika ku switch bwe bati ali balinganza beto wali watagenda kufuluma bwe ku machawa mutunulide ku byuma byange nga akyali yewaka ne muzeyi yamugambye nti sente gye wazitenga genda ozijjeyo oziddize ku state house controllers w'emirundi naye bwe zikulema okumuwa kickback omuntu atereera omutima n'abasirikale be babakyusiri teri kitaliko kickback munayi mamitamali buli kintu kiriko kibaako enjawulo kugamba nti Abangereza olw'okuba baali tebagala kgenda baleka buli nsi bagitaddemu akagulumbo tusigale nga tubakolaki tukita nostalgia nti nabagamba nti Southern Sudan tegenda kutereera lwaki Southern Sudan bwetereera it will give impetus to Darfur naye sabe independence Sudan egwawo mwina okubanyinyisa bano aba Southern Sudan nembaga ekyokubiri America bateekawo Southern Sudan for their own interest naye nga Machar alina ogikulembera until Machar becomes the president of South Sudan ensi tejja kutereera America tebava ku kintu kyabwe Machar yasomera mu America Salva Kiir bamumanyi yasomerawo this man has a PhD Salva Kiir Machar is an American man kugamba naye akali muyivu kimala amujojo bya Machar ina PhD ngambo anti bano badinga na banuwa Machar munuwa ere waabwe wali amafuta wali amajaga Ethiopia kubanga Salva Kiir yakola ensobi yaddira abeeritru yabe basinga eno n'abawa ettaka ne bakolayo ogundi kafeesi Ethiopia neyingirawo Uganda tuyimiridde kwani thirdly what are being it is also hard to keep a close eye on America which had become a global power by heading all international organizations. The United Nations headquarters were established in New York and the European Bank of Reconstruction was transformed into the World Bank, whose head had to be a citizen of America. Kati bwe bayagala kuba oyo musajja kaali omufalansa bwe bamukuba Sankoza ayitewo bakiwalegadde it was a preserve for America. America beyamala okuba ono kaali erya ku ya IMF bino byali bitongole bya America nkugamba the USA deployed over 350,000 troops to Europe to tame Stalin's expansionism agenda and the spread of communism. Actually, it was the USA government that encouraged France and Germany to form a basis for the community which later covered the whole of Europe. And East African community tenda kutambula. You were wasting your time. Ensi muyina okubeera mu finance, muyina okubeera mwayagala kundi cause wateekeddwa okubaawo. Yes. America yagamba Germany ne France ne zeegatta zitekawo conditionalities democracy and mumuleeta kayola. Let me tell you, if you know that Kadaga as a minister in charge of East Africa is going to play a crucial role in this, he must receive money from the from Parliament. The East African Parliament sits in rotation. If you strip all of the influence Kadaga has, can she do the same job? No, abibabaka bamwaba Parliament. Ensonga eti bagitunuulira eya representation. No, atega ensonga ya representation ye.
omuntu gwe mugambye nti mirundi yagenda otuteesera mukazi wange akomawo mirundi gwe ntumyeyo ate nemukuba mu mawulire ne mugamba mirundi mutamiivu kitegeeza nti omulimu gwagenza okukola gatudde gonna gaweranga bina tegekitegeera ti if you believe in the East African community anybody there is a rule in Nigeria if somebody is aspiring for an international job you see the fire gonna nikatuula gati nikatuula bekadaga kubakadaga gamukuba kumene image yabo ne bagenda mumaze okumalamu amaanyi ate akola atya East African community batemye ttabi ko batudde nolaba empuuta nolaba enganga nolaba empuuta abaka ba parliament muli kutabi ate muli tema omuntu bakola mu strategies nti ono omuvubuka ayagala ne mulimu abayivu bangi mu parliament kubuulira bali ku remote zone omuvubuka bonna ye baleeta bulanya baani muvubuka muvubuka aluwa bannaye wami mirundi talo ku musambu mugenda mulaba ate nze bakuba nkulaba nze kasongola ekibinga ngende waffe mu nsozi gofukamira banga gye buli kugwamu ye yabadde alowooza mbu nze ngenda munoonya nze noonya balala noonya gwe bali be bakuba ne bakusibirako newuwe bamusibirako ewuwe kyali talabangako bali be bamukuba paka lwanaamaanyi agajjewo aliko ekimwetise oyinza okudifayinga sezalawo oyo omwana aliko ekimwetise bamwebamba aliko kyebambe aliko bakyebambe bebamutabula abantu bonna ne bakubulira nti bakusendeza omusajja n'oganda aliko kyebambe katonda yakakanya omutima gwa falawo ayongere amukube aliko kyebambe oyo omwana aliko kyebambe kimwebambye kiti oba yali abiyita byakuzanya ebyewaffe nkugamba kakati ekyo kitegedde nnyo nti ekikulu kakati tugenda mu kwefuga Buganda teyali prepared amefuga gayo gancha Uganda ndi kubuli teyali prepared tugenda fenga aba Buganda it was not our initiative because tuine kyetuyita baptism of fire independence abakule mundu nge Mozambique Maumawe Kenya South Africa netuba ne silver flatter eyaffe we benefited because the British wanted to go but Ugandans did not want to get independence. We are not agitationist. The British bali batukoledde Mulago hospital in 70 years twali kulonda in 1920 ne bakola parliament 1919 ne baleeta kyabazinga all of these were reforms batukolera damu yejjinja those are reforms yes nakusigala nga bakyalinayo mukono ate nkugamba bateekayo okukulu kwabwe kutakugira this is one Macmillan reached an agreement with Mengo, which was later incorporated in the 1962 constitution. What Mengo strategists overlooked was that the constitution was intended to achieve independence and enable the British government access the Marshall Plan funds. What you take it? Lero musanve ekya munana independence kati nga munana October 19 Mengo yarangirira okwefuga lwe bayita olwa bulungi bwansi ono 8 October 1960 Buganda Mengo declared its independence and it issued plan for independence Buganda. They even set up an organizing committee for Buganda's independence headed by Godfrey Binayisa. Members included Masembe Kabadi, it included Mpanga William, who was Attorney General, the first of this one, and they were given 300,000 pounds to open up Buganda's embassies abroad. bulijjo otera okubuuza mbu bendera bagiwanikawo eya Buganda kakati nkugamba nti Abangereza baali baagala kukola ki Buganda ngeremeddeko Buganda neyerangirira nti yeefuze gavana naga nti mubaleke kati Abangereza bebatandikira okugamba why do we waste time with these people why should they lwaki balema fe twagala kufuna master plan Abangereza bebatukyukira nibaga why are we quarreling with these people ye Museveni kyayina Museveni alwanira Abaganda ku ttaka yasinga obbagala okusinga kabaka nabaga nti Museveni yayogera ekigambo nenkwata ne ku mutwe ng'agamba kabaka ne Mayiga
mbawadde ebyapa temugoba abantu bange mu ttaka yesebo omusajja abafodde anoonya byapa naye statement ya Museveni ogiwulira negaadi mbatabulawo kakati nkugamba. In fact, the constitution was an independent constitution only right from day one. More like a coffin. It had no future reference. The police had run out of options with no other viable solutions for Uganda's demands. Mengo had rejected any advice, including that from Lord Fisher. Their demand was either separation from the rest of Uganda or to be given a special status. They had declared their independence twice. In 1960, a committee led by Godfrey Binaisa together with William Mpanga and Masembe Kabali had been appointed to prepare for Uganda's independence. A lot of money, £300,000, was given to the committee to facilitate the opening of Uganda's embassies abroad. Through this did not materialize. The British had also realized that use of force was not an option, and Mengo, as usual, intimidated all that held divergent views on the matter. They had effectively boycotted the 1961 elections. Therefore, the British agreed to grant them their wish in order to achieve independence. Milton Obote realized this and abandoned the radical position that UPC had earlier taken. Like any other politician, Obote had to be optimistic. After all, Mengo was not demanding for an army, but only interested in status. Obote knew that he would isolate Mengo soon after independence. He knew that it well that Mengo could not join the DP because their differences were not reconcilable. Thirdly, Mengo's influence was based on two issues. The first is violence, which any legitimate government would handle. The question of waging the war against the government was out of question at that time. Although Uganda had thousands of ex-servicemen, it could not get guns. The second factor was the numerical strength. However, numbers are only important in democracy. Obote was aware that once in power, he would install a single-party dictatorship, which was the practice in Africa. His counterparts in the Mulungushi Club, like Kenneth Kaunda and Julius Nyerere, had successfully muzzled and silenced their political rivals. Even the moderate Kenyatta had wisely installed a single-party system by uniting with the Kadu. What was the law of essentiality. Mengo yalisereza kimu kyokka law of essentiality. Obiwulidde bye nkunyonyodde. Nti Abangereza bagamba Obote nti bawe. Bagenda kukulabe. Bazze muki mu Uganda. Bagenda kulwana. Kuyingira kwangu hata kutoka. Buganda entered Uganda as an integral part of Uganda. Was there a provision for secession in Ethiopia? The Ethiopian constitution allows any region to secede in the regional government. A district can leave the Union. The European Union, Britain, left. But here, Bamengo strategist babala. Kuyingira kwangu hata kutoka. Yes, you joined Uganda to become part of Uganda. I talk about that you are going to be married and remain a virgin. I tell you, the target of marriage is virginity. Njakulaba okona ku mawanga gano agali 18 agakola eggwanga Uganda. Nti zino ze bbaluwa zemutamanyi. Omuntu yenna atasomanga ku bbaluwa zino ziri nnya that shaped Uganda's independence tamanyi mwogera gasiya. Mbali bateeka kebyo. The letters that shaped Uganda's independence. Letters that shaped Uganda's independence. To illustrate my point that the sole purpose of the 1962 constitution was to achieve Uganda's independence only,
I have reproduced the following letters that were exchanged between Bendikito Chiwanuka and Lord Fisher. The bishop, Lord Fisher, bamutuma wano nga mmengo y'eddiini nga bagala kwekutulako ne batuma Lord Fisher ajja negotiating yali waawa. Lord Fisher yali akulira ekkanisa ya Bungereza, teyali ya kibishop Werambesi, ne bamutuma gye anegotiating n'ab'emmengo to solve the impasse. Titebaddemu kwekalakaasa Bungereza egenda bbawo ebintu byayo. Kakati Beni Chiwanuka n'agwa mu katego yadda mu kulwana na Lord Fisher. Lord Fisher amabaluwa gaagala. The bishop explained to Chiwanuka that what was needed at the time of independence was to achieve independence. The purpose of the wedding is to formalize the relationship and give it legal and divine blessing. That's my argument. Independence is like a marriage. You come and waited in the church to produce children. Naye batogenzera muzaala nadini abamu balimba naye batogenzera muzaala wa myaka 3 nga wasize omukazi wa kinana takyakona kagere mbu n'abaana be mulizaala omuyita saala oyali alimba omukazi ata singa era mwana nkankubuulire mu what you don't know waliwo Dr. Chiwalyanga e Masaka nga Archbishop Chiwanuka Bishop Dongo yali amuwadde permission omwana omuwala ogenda okufumira bamukebera akabauto ngo bamukolera ki kati abaana abawala bonna yasookanga bakozesa bonga balowooza nti process ya ddwaliro bagenda okulaba nga Chiwalyanga abaana bonna ababagole babe nga ate temukyali mugole embeerero bo balowoozanga nti bafuna bujjanjabi nga kibula abasaba baganda bagamba abakazi bweddagala ly'oluzaalo yajja nalyoka yasamula nalyoka akwata filimi bwagireetaano bwayimba okukankana filimi naye abakazi balabina bwongenda kuyira amazzi nkunaazi akunaaliza mu bitooke ate nga ganyoko ganyo ogenda okwekangaga nga yakanga bati ate wali ayogera jjajja yazi wali baka sajja kefuula akakazi kasa Uganda koogera mu gomesi kakaina akalowoozi kale mbujjajja yabeera kukoziko kennyini kaina maloboozi nkubuli kale nkugamba nti Chiwanuka failed to understand because to him the constitution was both legal and holy. Chiwanuka wrongly believed that it was a holy document that needed no amendment. This is a problem. A constitution is not an anchor. A constitution is not a legal document. A constitution is not a Bible. A constitution is not a Quran. A constitution is merely a working document. That's why even in America bakugamba ti omusajja kati Clinton Obani agenda kufuka bulungi eggwanga kuba ina two-thirds majority mu Congress. Naye nga bayambisa working document is a guiding document to streamline the system. America kye baakola obutakyusa constitution yaabwe balina policy bagiyita transformation moment. You can amend the constitution without amending it. We call it transformation moment. When the president of the United States is campaigning n'abaga nti ekyo yakikola nga kimenya constitution tamenya constitution ne bamukkiriza n'akikola nga abantu bamulonze ne batamuwaabira nti amenye constitution. You don't amend the constitution, we call it a transformation moment. Nesi nali n'amateeka kantama lwaki kyagala amateeka ekizisa transformation moments teziwangala kiseera kyokka kyokolamu Judge Erad katukole ki if Erad yaveeko ate Dr. Sabantu asigalawo the Randy Judge Erad kati akole akati if Erad yademu ayeralinge abo temumbulirako ngenda mu erifu 3 kubanga babyanguwa yes taita abajulisi tukusala bita namumwine expert